Hallelujah, hallelujah. Mukama yeebazibwe baganda bange. Happy independence to you all. Ab'e Uganda yadde abasinga tetuli Uganda but twebaza Katonda olwo independence yaffe. Era tumusaba ayongere okutuweera ddala independence mu bintu byonna byetukola. Byonna byetukwatako. Mukama atuwe independence. Temusanyufu nnyo nate enkya ya leero kubanga ndi omu ku abo abaweereddwa omukisa okuweereza Mukama ku lunaku luno eno. Ekyo nkyebaliza Katonda era muwe ekitiibwa n'amatendo olw'ekisa kye n'okuteesa kwe okulungi eri obulamu bwaffe. Wa Ibrahimu, Yusufu, Isaaka ne Yakobo taata, tuli mu maaso g'ettuntu lya leero ddala nga tukwebaza olw'obulungi bwo, tukwebaza olw'ekisa kyo Mukama, tukwebaza olw'okuteesa kwo okulungi, tukwebaza olw'okwagala kwo, tukwebaza olw'omukwano omungi gw'olina eri obulamu bwaffe, tukwebaza ddala olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, otukuumidde ku mawanga, okumye famirizi zaffe, okumye obuweereza bwaffe Mukama, tobuganyiza kuggwaawo, toganyiza mubi kupenetratingamu Mukama. Weebale Yesu kubanga oli mulungi, weebale Mukama kubanga ojjudde ekisa ekingi n'okusaasira, weebale Yesu kubanga okola bikulu na binene byereere mu bulamu bwaffe, weebale omuyiza w'ebintu byonna, gw'atuyimusiza n'otusitula Mukama, n'otuggyayo eri mu batagasa, n'otufuula ab'ensonga. Weebale omusumba omulungi kubanga olina pulaanizi ennungi era ozikoze mu bulamu bwaffe. Weebale Mukama. Taata nate ekigambo kifuba leero nkiwunga mu maaso g'omukono gwange, toganya mbeera yonna newankubadde emizimu gyonna, newankubadde okulemererwa kwonna, newankubadde obutategeera. Taata tukubuula omwoyo w'okumanya, mwoyo w'okutegeera, mwoyo w'okubikulirwa, mwoyo w'omutukuvu ajjatukulembere era ajjatusisinkane. Bwentyo wensabye ddadi nga nkwebaza era ngamba nti jangu omabire, jangu ofuge. Leka ekigambo kyo kibulirwe kitegeere, leka ekigambo kyo kikola ogwo omulimu gwennyininyini gw'okitumidde okukola mu bulamu bwange ne mu bulamu bw'abaganda bange baneera Mukama. Weebale Yesu kubanga okikola. Jangu otumamye, jangu otukulembere, jangu ofuge bulamu bwaffe ettuntu ly'olwaleero. Nsabye nga nkwebaza ngamba nti weebale Yesu, twala ekitiibwa n'amatindo. Ganda Mukama yeebazibwe. Tuli ku mutwe gwaffe, omutwe gugamba nti okutambula ne Katonda. Naye SUB-THEAME y'olunaku lwaleero tugenda kulabako kugumiikiriza. Baganda bange bannyinaze, bwe tuba nga tuli mu lugendo lunene olw'okutambula ne Katonda, tulina okuba abaami n'abakyala abagumiikiriza. Era tugenda kusoma leero mu kitabo kya Zabuli essula eyaana kuva ku nnyiriri olusooka paka ku nnyiriri olwokuna. Zabuli agamba bw'ati Dawudi nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'ampulira okukaaba kwange, era n'anzigya mu bunnya obw'okuzikirira. Mu bitositosi n'ateeka mu bunnya obw'okuzikirira, n'anzigya ne mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Era n'oluyimba oluggya alussizza mu kamwa kange. Kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalaba ne batya ne basinza Mukama.
ne beesiga Mukama. Bangi abanaalaba ne batya ne beesiga Mukama. Aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama n'atabasaamu ekitiibwa ab'amalala newankubadde abakyamira mu bulimba. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Tugenda kunnyonnyola lunyiriri lumu ku lumu, one by one. Olunyiriri olusooka Zabbuli agamba, nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'ampulira okukaaba kwange. Tusooke tutandikire ku luno olunyiriri olusooka. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. We tulindirira Mukama n'okugumiikiriza, awulira okukaaba kwaffe. Muganda wange mwannyinaze, w'olindirira Mukama ng'ogumiikiriza, Katonda waffe mwesigwa. Ate Katonda waffe akolera ku timing. Gwe w'osalawo n'ogamba kamugumiikirize. Kuba ye Dawudi agamba yalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'awulira okukaaba kwe. Naffe tulindirire Mukama nga tugumiikiriza. Patience with faith. Patience with trustworthy in God. W'olindirira Mukama n'okugumiikiriza, awulira essaala zo, awulira amaziga go. For example, jjajja waffe Ibrahim yalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Newankubadde emyaka gyali gigenderedde, naye yasigala yakkiriza nti Katonda agenda kumuwa ki? Omwana. Era olunaku lwakya Katonda waffe n'awa jjajja waffe Ibrahim omwana. Kati muganda wange, kiki ekyo ky'olindiridde Mukama okukukolera? Newankubadde ebbanga ligenze, naye Katonda waffe waba yakusuubiza n'agamba nti olunaku bwe luti ne bwe luti, oba nti ogenda kubeera maama w'amawanga, togwamu maanyi, gwe gumiikiriza. Kaana yagumiikiriza Mukama. Yalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Era Mukama yawulira okukaaba kwe n'amuwa omwana. Era omwana oyo yali muweereza wa Mukama. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. So muganda wange mwannyinaze, nkusaba olindirire Mukama n'okugumiikiriza. Ye waali agamba okutu kwange okutu kwe tekumugadde nti taawulire kusaba kwaffe newankubadde okukaaba kwaffe. Ye Katonda waffe awulira. Okutu kwe kugule, gwe muyite mukoowuli. Bw'ali okukuyamba tagenda kukulekerera. Newankubadde olindiridde obufumbo, olaba olinze nnyo, naye Katonda waffe teyeekyusakyusa. Looya baganda bange, tugende mu maaso. Dawudi agamba nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'awulira okukaaba kwange. Muganda wange mwannyinaze, togwamu maanyi, saba, siiba. Katonda waffe awulira, era ye Katonda addamu essaala, kubanga ye si mwana wa muntu, talimba. Ebigambo bye tabikyusa. Kiki ekyo ky'olindiridde Katonda okukolera? Bufumbo.
togwamu maanyi ye amatu ge tegagadde, amatu ge gawulira. Kiki ekyo ky'olindirira Katonda okukolera? Osaba amafuta ga kusinza na kutendereza, osaba kisa, kyakusaba kyakwegayirira. Okutu kwe tekumugadde, amatu ge magule. Awulira, Katonda waffe awulira. Okaabye nnyo. Waliwo bingi by'osanze mu lugendo lw'obulokozi. Bangi bakuvumidde Katonda wo. Togwamu maanyi, Katonda waffe awulira. Amatu ge tegamugadde. Dawudi wuuno atuwa obujulizi n'atugamba nalindirira Mukama n'okuguminkiriza. Yawulira okukaaba kwe era n'amuwa ekyo kye yali yeetaaga. N'olwekyo baganda bange bannyinaze, tuleme kuggwaamu maanyi, tuleme kubivaamu, tuleme kwejjusa tugambe nti oba singa nasigalayo eri ewa booyi, oba singa nasigalayo eri ewa ssenge yali ampa kadagala bwe kati, ti omusajja mukole bwe nti. Nedda, ezo emboozi za sitaani toziddamu. Nywerera Katonda wo, muguminkirize, kubanga ye waali okutuyamba, kubanga ye waali okutusangula amaziga. Era wetugenda wano eno mu Dawudi olunyiriri olwokubiri, katusomeyo essula eyaana olunyiriri olwokubiri. Bayibuli egamba bw'ati, Dawudi atugamba nti era nanzigya mu bunnya bw'okuzikirira, mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Wali eri agamba nalindirira Mukama n'okuguminkiriza, n'antegera okutu, n'ampulira okukaaba kwange. Wano eno ffezi twatugamba era n'anzigya mu bunnya bw'okuzikirira, n'anzigya mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Newankubadde bwe tutambula mu lugendo lwa Kristo lunene olw'obulokozi, Katonda waffe ateeka oluyimba oluggya mu kamwa kaffe. Tatuganya kuzikirira, tagenda kukuganya kudda mu Misiri eyo gye wava, tagenda kuganya kufunira lubuto mu kyaki, kubanga Katonda waffe waali, kubanga Katonda waffe awulira essaala zaffe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Agenda kutuggyayo mu bitosi. Bitosi byaki? Bya bwavu, bya bugumba, bya kukyayibwa, bitosi bya birowoozo. Weeraliikirira nnyo, weeraliikirira olw'emyaka gy'olina nti emyaka mingi sinnazaala, emyaka mingi sinnafumbirwa. Ekyo kye kikweraliikiriza. Katonda waffe agenda kuggyayo y'omu ebyo ebitosi. Bitosi byaki? Entalo olina nnyingi ku mulimu gwo. Katonda waffe agenda kulwanirira. Bitosi byaki? Walokoka naye obulimba bulinga bulimba. Katonda waffe waali era n'amaanyi agayina agakuggyamu eyo embeera gy'olimu. Bitosi byaki? Busungu. Obusungu olina bungi. Katonda waffe mwesigwa.
kuba ye waayogera ekigambo teyejjusa ate kyakyusa. Wuuno Dawudi atuwa obukakafu. Katonda yamugya. Kati Dawudi takyaliwo. Kati gwe Dawudi nange nze Dawudi w'olwaleero, gwe muganda wange naawe mwannyinaze, ffe ba Dawudi b'olwaleero tulina okujulira ebigambo binene Dawudi bye yayogera. Ti era n'anzigya mu bunnya obw'okuzirikiramu. Kiki ekikyagala okuzirisa? Musajja yayenda, gumiikiriza Mukama, evviivi tolivaako. Bayibuli yo gisome, Katonda waffe muweereze kubanga alina empeera z'abo abamuweereza. Tewaliyo mu Bayibuli munene yaweereza Mukama n'aviiramu awo. Yobu yaweereza Mukama, Sitaani n'agezaako okukuba Yobu, naye Yobu y'omu ku basajja abagumiikiriza mu Bayibuli munene. Yagumiikiriza. Era olunaku lwali olwo Yobu mukazi we yamuvaamu, abaana be ne bafa, buli kimu kyonna, naye Yobu teyava Katonda, yagumiikiriza Mukama. Yalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Era ku nkomerero ya byonna Yobu Katonda yamuddisa era n'amuddamu, n'amuggya mu bunnya, n'amuggya mu bitositosi. Era ebigere bya Yobu byali ku lwazi nga tewali kyonna kiyinza kumunyeenya kumuggya ku Katonda. Newankubadde embeera ki Yobu gye yayitamu, naye embeera eyo teyagyayo ku Katonda, wabula yayongera kumuwa amaanyi kunywerera Katonda we. Dawudi alina wagamba nti newankubadde kitange ne mmange bandese, naye Dawudi yasigala anywedde n'agamba Katonda wange mwesigwa, tasobola kunvaamu. Era ku nkomerero ya byonna Katonda yaddamu Dawudi. Kati n'olwekyo omuweereza wa Katonda, oweereza Katonda, owulira obikooye, nedda muganda wange tobikoowa. Nywera, gumiikiriza Katonda. Singa yeja waffe Ibulayimu yatuuka ekiseera n'agamba naye Mukama nga nninza omwana, kambireke, osanga teyandibadde najjajja w'abakkiriza. Naye we yagumiikiriza, we yalindirira Mukama n'okugumiikiriza, yamala n'afuna Isaaka. Ne Kaana yakaaba amaziga, yakaaba ne kabona n'atuuka omubuuza gwe ki ekikuleeta mu kkanisa ng'otamidde? N'agamba nedda omuzaana wo tatamidde, naye akaabirira Mukama awulira essaala ze. Abooluganda waliwo we tusaba olina lowooza oba ogudde eddalu, n'osiiba omuntu n'akubuuza ye ggwe osiibira biki? Muganda wange, ebigambo by'abantu biggalira amatu. Wuliriza eddoboozi lya Katonda, kubanga ye ekigambo kye kinywera, ate ekigambo kya Mukama waffe kibeerera. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe ebigambo bye bibeerera, ate era byo tebikyukakyuka. Yesu bw'agamba nti ye teri yasobola kugamba nedda. Yongera saba munoonyi, mwekwateko, kuba oyo we tumwekwatako buli muyaga gwonna guteeka, buli mayengo gonna agabadde gayimuse gavaawo, buli lusozi lwonna olubadde lwekise mu maaso go
luseekyezebwa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe baganda bange. Zabbuli essula eyana olunyiriri olwokusatu atugambibwa ati era n'oluyimba oluggya alussizza mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalaba ne batya ne beesiga Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. We tulindirira Mukama Katonda waffe n'okugumiikiriza, bangi ate Katonda waffe ateeka oluyimba olujja mu kamwa kaffe. Luyimba ki? Olw'omusajja wa Katonda, olw'apooso wa Katonda, ngamba gwe omuweereza, olw'omuyimbi wa Katonda. Katonda asobola okuteeka oluyimba olujja mu kamwa ko, n'oyimba abantu ne basa, ekisa ne kikka, abantu ne basumulula, n'oweereza enjiri abantu ne basumululwa. Olwo luba luyimba lujja. Waliwo saying egamba nti patience is the key to success. Kati we tugumiikiriza Katonda ne tuguma ne tuyita mu buwonvu ne mu bukko, ne tuyita mu nsozi ne tuziwalampa, w'osanze ekiwonvu n'oyitawo n'ogumiikiriza. For example, oba single sister n'ogumiikiriza okusuula enjala, n'ogumiikiriza okwambala engatto oba 2 pairs oba 3 pairs, n'obigumiikiriza. N'ogumiikiriza obuteekuba makeup oba tomuyina. N'ogumiikiriza okusiiba n'okunoonya Mukama, okusoma Bayibuli. N'ogumiikiriza okugenda ku nsozi okumunoonya. N'ogumiikiriza okuyimirira wansi wa pasita oyo newankubadde akuvuma, newankubadde akujeega. N'ogumiikiriza okubeera wansi w'omuweereza oyo akujeega. Bingi ebibeera mu lugendo lw'obulokozi muno. Kati Kaana yagumiikiriza okubeera wansi wa Penina. Penina n'amuvuma, Penina n'alangira Kaana ebbanga lyali ddene. Naye Kaana yagumiikiriza n'agamba, Mukama Katonda ono gwe nsinza atanywa butto, atalya mandaazi, agenda awulira essaala zange. Era Katonda yawulira essaala ze, era ekyawandiikibwa kinene ne kituukirira. Katonda n'ateeka oluyimba olujja ku kamwa ka Kaana. Katonda yateeka oluyimba olujja ku kamwa ka jjajja waffe Ibrahim, ng'amuwadde eddensi. Katonda yateeka oluyimba olujja ku kamwa ka Yobu. Era emikwano gya Yobu gyonna egyali gigenze gyamala ne gikoma. Ye n'abuusaanya amaaso. Shadrach, Mesach ne Abedunego baagumiikiriza okubeera mu kikoomi ky'omuliro. Era nga waagambye nti era n'oluyimba olujja alussizza mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama. Bangi abalaba Shadrach, Mesach ne Abedunego nga bavudde mu kikoomi ky'omuliro era baatendereza erinnya lya Mukama Katonda waffe. Bangi abaalaba Daniel ng'avudde mu bunnya bw'empologoma era Bayibuli egamba nti Katonda wa Danyeri n'ayisibwako etteeka. Okitegeera? W'ogumiikiriza n'oyita mu mbeera gy'oyitamu, balamu bo bakwogeredde tozaala. Katonda w'anaakuwa abaana 4 oba 3 oba abalongo,
omulundi gumu bagenda kutya batendereze Mukama Katonda. Abooluganda nkyensaba tugumiikirize tuyite wonna wonna we tuteekeddwa okuyita. Tugumiikirize tuwalampe ensozi ezisitula maaso gaffe. Tugumiikirize tuyite we tulina okuyita. Katonda waffe aweebwe ekitiibwa. Tugumiikirize ab'ebika baffe batwogerere bagambe oyo yalokola kanaasiriwala tuleme kumuyamba. Abooluganda abaana b'abantu bwe baba tebatuyambye ate Katonda waffe yeegulira nnyo ekitiibwa. Kuba w'otunuulira Jabezi baganda be baamwegaana ne maama we mwennyini n'amuwa erinnya nti Buyinike. Naye Jabezi Katonda we yaweebwa ekitiibwa. Era bangi baganda ba Jabezi baatuuka ne badda eri Jabezi ne bamugamba munnange tusonyiwe. Olwo Katonda waaba aweebwa ekitiibwa. Yendekaani Yusufu mwennyini Joseph baganda be bennyini baamulyamu olukwe naye baatuuka ekiseera ne bajja ne bagamba munnange tusonyiwe. N'abagamba nedda, Katonda wange akoze bikulu. Mubuulire mirembe, mujje tulye, mujje tunywe. Abooluganda wano eno tuyigawo ki? Ti Katonda waffe waabanga akuyisizza eyo yonna, ayagala weetowaze, ayagala oyise bulungi abo bonna abakuyisa obubi. Era olunyiriri olwokuna agamba nti aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama n'atabassaamu ekitiibwa ab'amalala newankubadde abakyamira mu bulimba. Tuweereddwa omukisa bwe twesiga Mukama ne tutasaamu bitiibwa abo baganda baffe abakugamba nti ava ku Mukama ojje wano eno nkubeeyo ebiri. Va ku Mukama togenda ku kyaki naawe jangu. Katonda waffe atugamba nti aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama so n'ateesiga abaana b'abantu. Yobu teyeesiga newankubadde ne mukyala we. Omanyi ffe abakazi tulina nnyo akalimi akagonvu. Mukyala wa Yobu yajja, mwami sweetheart honey baby, ye n'ajjayo obugambo bwonna. Naye Yobu yagamba nedda nze nywerera ku Mukama, kangumiikirize olunaku lulikya. Era olunaku lwakya Yobu Katonda waffe n'amuddamu essansa. Kaakati nno nga mmaliriza baganda bange, nsaba kimu tugumiikirize. Kuba ne Yesu waffe mwennyini Jesus Christ yagumiikiriza omusaalaba. Singa teyagumiikiriza musaalaba osanga tewandibaddewo bulokole. Naye yagumiikiriza ne bamuwandulira amalusu, ne bamukuba, ne bamuvuma, ne bakola byonna nga bwe babikola. Naye ng'ayagala kununula ffe n'afa n'azuukira mu bafu. Ekitiibwa ne kirabisibwa nga watugambye mu lunyiriri olwokusatu, oluyimba oluggya ne lulimbibwa nti azuukidde, azuukidde, azuukidde. Kakati naffe embeera zonna ze tuyitamu tugumiikirize, tunywerere ku lugendo lw'obulokozi, tunywere ne Mukama Katonda waffe agenda tuyisaawo, agenda kutuwanguza. Newankubadde essaawa ya leero olaba ebintu biganye, nedda toggwaamu maanyi, nywera bunywezi.
Mukama abampeera omukisa era abanjagalire era asobole okutuwa amaanyi n'ekisa okugumiikiriza tusobole okutuuka ku lunaku olwo lwe yateesa nti Prossy wemba nteeseza nti ogenda kubeera wano eno era olunaku lujja era Katonda waffe agenda kutusimbamu ebyo ebifo bye yateesa okutusimbamu. Mukama abanjagalire era abankolera obulungi nga tugumiikiriza okuyita we tuteekeddwa okuyita. Wa Ibulayimu, Yusufu, Isaaka ne Yakobo. Taata nkwebaza olw'ekigambo kyo. Nkwebaza gwe Katonda omulungi. Kubanga oli mwesigwa ddadi. Kubanga gwe w'oyogera otuukiriza. Taata, tulabye Dawudi ng'akujulira. Yagamba nti yagumiikiriza, yakulindirira n'okugumiikiriza era wawulira okukaaba kwe ddadi. Naffe tuli mu maaso go Mukama ettuntu ly'olwaleero nga tulina bingi bye tulindiridde Mukama, newankubadde tubadde tetugumiikiriza. Otusaasire olw'obutagumiikiriza era taata ettuntu ly'olwaleero Mukama twenenya. Wonna we tubadde tutagumiikiriza, wonna we tubadde tujja obwesige bwaffe mu ggwe nga tubutunuulira ng'amaaso gaffe tugateese ku baana b'abantu, ng'amaaso gaffe tugateese ku baboosi baffe, ng'amaaso gaffe tugatunuuliza ebintu ebirala. Taata otusaasire era otusisinkane mukwano. Jangu otuwambaatire, jangu otunyweze ddadi, jangu otuwe ekisa tusobole okugumiikiriza, tusobole okugumiikiriza Mukama tutuuke ku olwo olunaku lwe wateesa, kubanga tulabye ku bazaana bo abagumiikiriza. Era taata wawulira okukaaba kwabwe n'oddamu essaala zaabwe. Naffe tuli mu maaso go ddadi nga tusaba ekisa ekyo ky'okugumiikiriza. Tuwe ekisa tusobole okugumiikiriza, tutambule nga weeyagala tutambule mu kugumiikiriza. Era tujja kufuna empeera gy'oli Mukama ng'abazaana bo n'abaweereza abo bwe bagifunye mu Bayibuli muno eno. Dawudi yafuna empeera mu bugumiikiriza, jjajjaffe Ibulayimu yafuna empeera, omuzaana wo Kaana yafuna empeera. Naawe mwennyini ddadi Yesu Kristo wafa ku musaalaba, empeera y'obulokozi yajja, twalokolebwa okuyita mu bugumiikiriza bwo. Wagumiikiriza emiggo, wagumiikiriza amaziga, wagumiikiriza buli ffujjo lyonna lye baakukolako Mukama, naye ng'ogumiikiriza kununula ffe ddadi. Naffe tuwe ekisa okuyimirira, tunywere tuyite awo we tuteekeddwa okuyita paka Mukama ku nkomerero. Weebale Yesu kubanga otuwa ekisa ekigumiikiriza n'ekinywerera mu bulokozi Kabaka w'abakabaka. Weebale Mukama kubanga otunyweza ate era otuzimusa ate era otusimba mu buweereza mu bulokozi Mukama. Waleme kubaawo kintu kyonna 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 kitujja mu bulokole, waleme kubaawo kintu kyonna 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 kitulemesa kuweereza. Taata weebale kubanga okola ebyekisa, kubanga okola eby'amaanyi. Weebale Mukama. Baganda bange ne bannyinaze nange kamwa kwogera kubanga otuwadde ekibala, kubanga ogumiikiriza kimu ku bibala. Taata weebale olw'ekibala eky'okugumiikiriza. Era tusabe nga tukwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bukke, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe ddadi nga naffe bwetusonyiwa bonna batukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole eby'obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa
bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abajjagalirira abampeera omukisa ng'atuwa ekibala kinene kyokka.